Mukama mulungi ekiseera kyonna balamusizaako bantu ba Katonda mwenna nze Abraham Luzzi bawa Sara is tall omwana omuto omulungi omuwanvu afumba ekyenkya ekiri seasoned, garnished, marinated with spices not limited to cornmeal, rosemary, garlic, cucumber, kubeerako ovakkedo ne kachai akalungi akamata si mata ga nnume nga kalimu cinnamon, cardamom, hilba and cloves. Do you love Honorable Luzzi? Tetugenda kwagira byabufuzi siyinza kukyogerera wano mu nkanisa ya Yesu ennene nti neesimbyewo kubaka wa Parliament Kampala Central nti era nze nsinga. Siyinza kukyogera era siyinza kubagamba nti ne kuba President emu tesinga 10 londa 10 okusinga emu weewaawo. Ani emu? Ani 10? Teeka ku miizaani olabe ani asinga emyaka, ani asinga essente n'ekitiibwa n'obuyinza era ekiva eri Katonda olonde 10 weewaawo. Pastor Bukembe nkwebaza wali musaale nnyo ne ku ndagaano wateekako nga nfuna toolo saala ono. Naliyo ku mbaga. Weebale kuba omusumba waffe era nange nkusabira luli katalikirya sitaani genda buli wetwogera ku bintu ebyo nga sitaani ajja nange ow'ekitiibwa musumba waffe bwe katalikirya eribiika amasumba n'ofuna embooseera nga Solosaala n'ebigambo ebyo ebitonotono nga bwe tuzze kusabira kulonda mbaagaliza okulonda okulungi tolondesa fitina nsaalwa kala oba bibiina bya bufuzi tulonde kituufu tukole kituufu. As friends of Uganda we are saying say no to post-election violence. Uganda nyaffe era etumala. Abakulembeze tubasaba mukole ekituufu era tusaba Mukama Katonda abakwateko obubbi obukenuzi obutaagaliza nenge bikendeere. Nange nsabira abalina obusungu obungi gye tutamanyi na gye bwava ti omwoyo gwa sitaani ogwo gubakambuwaza n'olonda nga tosazeewo bulungi tugugoba mu linnya erya Yesu. Tusabira buli mubbi atudde mu maaso olwaleero ng'okola mu gavumenti obubbi bukendeere bubi omwoyo ogwo tugugobe Mukama atuule mu mmwe mulokoke. Ebyokya ku katale ka Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building okuliraana mu Gulumaze Empire Zana balina ennyumba ya bedrooms 4, sitting room, dining room, efumbiro so ng'eriko ne boys quarters. Eno eriko ekyapa ng'eri ku bugazi bwa decimals 25 esangibwa Kitende ku Lwentebe ng'egula obukadde bw'ensimbi za Uganda 750. Tulina yiika 10 ku lubalama lw'ennyanja eggaluga ng'osobola okugula okutandikira ku yiika 3. Bw'anoonya okuzimba beach apartment ez'omulembe n'ebiringa ebyo tosaanye kusubwa ttaka lino. Apartment kw'okomya amaaso ng'eri self-contained nga buli mwezi esolozebwamu obukadde bwa siringi za Uganda 18 ng'eno esangibwa Kiwatule etundibwa kawumbi kamu ne miliyoni za Uganda 8. Tulina ne ploti za estate ng'ofunirako n'ekyapa. Tulina Nakwero Gayaza eno 5 ku 10 ya miliyoni 65 kuliko amazzi wamu n'amasannyalaze. Kiyunga Mukono 5 ku 10 ya miliyoni 2 nga nayo tukuwa n'ekyapa. Mukono Buddugala 5 ku 10 ku miliyoni 35 ate nga nayo tukuwa n'ekyapa.
tobonaabona ng'onoonya ettaka jangu ku Brand Pro Property Services ofune ettaka eryesigika tusange ku MT Building okuliraana Mugulumazi Empire ezzana. Ayi Katonda mwiza buli kintu. Teri amanyi kujjako gwe. Abantu bavuddeyo mu Uganda okwesimbawo. Ayi Katonda esaala sikyo kintu kye basaagiramu. Webale Ntona Boluzi ali wano okukiikirira abeesimbyewo mu Uganda. Ayi Mukama tokwasa buli ali ku ballot paper okuviira ddala ku bwa president. Tusabye Ayi Katonda paka ku LC1 Uganda enaatera okukyusa obukulembeze mu bitundu ebyenjawulo. Abamu Ayi Mukama bali independent, abalala Mukama bali mu opposition, abalala Mukama bali mu NRM. Mathias ne Justus beesimbawo mu bikolwa by'abatumeemu 26 ne balonda Mathias n'ayitawo okudda mu kifo kya Judas. Tusaba emirembe ku Uganda, tusaba emirembe eri abo bonna abalowooza oba abasabye essaala embi tubisazaamu. Tusabye ggwe kennyini Mukama, waliwo abagenze mu masabo ne basaba emizimu gye bayambe. Mukama nsaba bakimanye nti gwayamba baleme kuba Uganda erimo kuba n'abantu mu offices ng'emizimu gye gibatudde ku mitwe. Mukama waliwo abagenze mu masinzizo. Mukama tusabye ku Lwokuna abantu bagenda okulonda, gwe kennyini londa nga bwe wali n'abatume Ayi Katonda. Oba oli ali independent, oba oli ali mu government, oba oli ali mu opposition, gwatusinga okumanya n'okutegeera. Wabeerewo emirembe mingi ku ggwanga lino. Kwegayiridde nnyo Ayi Mukama, beera ne Uganda nga 15 on Thursday. Be with us, O Lord, and choose for us the next leaders of this country. In Jesus' name. Amen. Kansinzire kulwebyo byonkolette laba saabisaanira naye ggwe n'obimpa. Kati mbala kimu ku kimu, mbala kimu ku kimu, byonna nga ggwe ekisa kyo kingi gye ndi. Kati n'osiima, kati n'osiima, Mukama asiima, Mukama asiima mu ddoboozi lyange. Kansinze yimusa emikono weebase, weebase yokola yokoze n'ebyogenda okukola omukambwe enzisa byonna bye nnina. Waliwo omukyala yaza okwebasa, waliwo omusajja yaza okwebasa, nkwebasa Yesu yokola yokoze. Haleluya. Omukambwe enzisa byonna bye nnina. Oli mwesigwa Yesu. Ndinkwebaza Church nebyogenda
Come on, somebody. Daudi yagamba David said, nti Mukama ye musumba wange. the Lord is my shepherd. Emabegakawo emyaka giyiseewo ng'etaano mukaaga. Recently, 5 years ago or 6, Twali tuyita e Bwayiseeyo we were passing around Bwaise mu jjaamu in a lot of heavy traffic. ng'atukutte bw'ati. It was so tight. Ne ndaba ekintu kye siryerabira. I saw something that I will never forget. Nkyogerako buli wantu. I always talk about it everywhere I go. Almost. Nalaba ente I saw a cow nga tuli mu jjaamu. as we were stuck in jam. Buno obujulizi nabuwa abazungu bonna ne bagamba a cow in traffic. Ne mugamba my dear, mu Africa buli kintu kitono we share. In Africa, we share. We because share have the little roads, space. we share. Omuyaya yava eri And a trickster came from somewhere n'akuba ente tteke. and kicked the cow. Ate wano e Uganda tulwawo ne tujjayo amasimu. And in Uganda, because we don't delay, we got out our phones. Mukama yatuyamba nga tulina mu kusaba. Tulaba firimu ya bwereere tetwagala na jaamu agende. God helped us. We were stuck in traffic and watching a free movie. He went around N'agenda ne and yeetoloola, kicked the cow. n'akuba ente etteke. He ran. N'addayo n'adduka, He started to enjoy it. n'atandika okukinyumirwa, Kicked the cow n'addamu n'asamba ente. 3 times. Mirundi ng'esatu. If you are Munyankole here or Mochiga, if you are good with cows, do you know that cows can be a little bit like human? Bw'oba oli mulungi mu nte ng'ozitegeera, okimanyi nti zisobola okubeeramuko ng'abantu. Ente eba etegeera era Omunyankole bw'akuwanga ente gwe Omuganda tonswazanga. Aba akuwadde nnyo Omuganda omuwa ente n'asigala nga teyeenyenyeza naye weebale nnyo ng'alowooza bw'ati oba evaamu mmeka. Omuganda is always trying to Ffe tugatta mangu. the cost of Omunyankole Omukiga bw'akuwa ente aba akuwadde n'omuti akuwadde bulamu bwe naye Omuganda agamba oba evaamu mmeka. Yagikuba tteke. He kicked the cow. He went ndowooza yali ataddeko enjaga. I think he was even high on something. Boom! Went around and kicked the cow. Ogwokuna yagenda okudda By the time he came back the 4th time, ng'omusumba omulalo wa yazze its shepherd had come around ng'akutte embooko. holding a stick. N'agamba mbadde eri They said I was somewhere at a ne distance. bagamba okuba ente yange. And they told me that you're kicking my cow. Ate bwayise tulwa oli ng'abuuza kati okola ki. In Boise, we don't delay, so he asked, so what are you going to do to me? Firimu tetandise. The movie started again. Omulaalo agambye gikuba etteke endala egi. The shepherd said, okay, kick it one more time. Oli amugambye bwe njikuba ogenda kunkola kyatandise. And then one said, if I kick it again, what are you going to do to me? Okola ki. Started moving. Abalaalo balina omuze. The shepherds have a habit. Balunda bangi ente There are so many who are looking after a cow. n'omulaalo omulala n'ajja And the second one also n'omulala came. n'ajja They also came ne at bawera that, banna and they made 4. ne bagamba omuyayi gikwateko. So they told the trickster, okay, kick it again. Omuyayi n'ayitamu And he ran. ayitamu ng'asaaga kumba atemi. Ran slowly, but he had run away. Bwe nadda ewaka Mukama n'anzijukiza When I went back home, the Lord reminded nti me ente eyo that that cow be bantu bange. are my people. Ono agikuba tteke This one kicking it ye sitaani, is the devil. ye kansa, It's cancer. bye ddogo, Could be witchcraft. bye bikolimo. Can be curses. Omulaalo A shepherd. ye Yesu. The shepherd is Jesus. Imagine, Kubamu akafaananyi. imagine Kuba akafaananyi. singa ente eno teyalina mulaalo. If that cow did not have a shepherd, They were going to kick it to the pit, baali bagenda gisamba egwe mu kinnya. probably die or break the legs. Oba oliawo emenye amagulu oba n'okufeefe. Today I bring you good news. Olwaleero nkuleetera amawulire amalungi. In the city of David, Mu kibuga kya Dawudi, a savior, a shepherd is born. omulokozi omulaala azaaliddwa omusumba. Eyo gye tugenda ne tugamba, That is where we go to one. Lord, I'm scared. Mukama ntidde. Lord, I need this job. Mukama neetaaga omulimu guno. Lord, I need a family. Mukama neetaaga family. Lord, I'm tired of fornication. Mukama nkooye okubeera omukazi. Lord, I need a business. Mukama neetaagayo business. Lord, I don't want to die. Katonda wange saagala kufa. Lord, my boss is after me. Mukama wange Mukama Katonda Lord, I wange need a house. Lord, I need a job. Lord, I'm scared to die. Lord, I don't want to die from this disease. Now that we have a shepherd, whatever is kicking you, you have Jesus Christ. Merry Christmas. Kyonna kyonna olina Yesu Kristo.